ensonga za Chosen Becky saako ne yali bbaawe Dictator Amiri saako n'omuvubuka yabeerangawo munange nga abakuba ebifaananyi zikutte wansi ne waggulu era nga wetwogerera ssaawa eno Dictator Amiri yaweereddwa ekitanda naye amawulire genfuna okuva mu ddwaliro eyo mawulire si malungi. Dictator Amiri embeera ekyayongedde okubeera nga ate si nnungi mu ddwaliro eyo era nga ali ku oxygen bannange omukwano guluma omukwano guluma ate naddala nga omuntu akututteko omuntu abadde wa ku lusegere ennyo nga bulaba mu vidiyo omuvubuka ono nkutegeeza yabeerangawo nnyo era nga buli Chosen Becky wadda n'omuvubuka ono abeerawo buli Dictator Amiri wadda omuvubuka ono abeerawo eri atuuka n'ekiseera n'abeera nga ate munange amwesiga n'amugamba nze buli wonna mbeeranga bizi ojja kubeera nga ate otambula ne mukyala wange oyo mbeere nga ate mulaba ki ekigenda mu maaso eyo ku shows era nga nyina kubeera nga ate mbaterawo bwino mpya asobodde okubeera nga ate ayiika tuula kalya video nterako ekigalo gwe likinga sherengerako abala comment section zobera open genda wansi awo tubuulire gulowooza ki ku nsonga zino eza Chosen Becky ne Dictator Amiri era nga bwe naba nkugyeyo of course ndina obutambi bulala bwengenda okubeera nga ate nkuzanyira nkujjukiza Sheikh Ashraf musomi wa dduwa beera nga tumunoonyako enamba z'essimu zira wansi ku busitikas ajja kubeera nga takulumbiridwa nawe obulamu beere nga tebukutambulira bulungi nnyo maalira Adisana side ndala Habibu airport pickup ate nabo we bali nnyo okubeera nga tebakukima ku kisaino okubeera nga tebakutuusa nayenagyendagenda okubeera nga ate otuuka ate mu budde nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo teweerabira kubeera nga ate osubscribinga nkomawo tembaawo Amiri si manager kuba ekisooka tebabeera bombi Amiri mukimulaba fa babeera mabega fa balaba ekituufu Amiri ayina yowe gy'abeera ne Becky ayina abeera buddo Amiri ajja naku nga bbiri n'akola ki n'agenda naye Amiri basoma mukubire ku ssimu ye nga amuwa omulimu kati bamukubira amuwa omulimu agusinira ku ssimu ya Becky ne boogerezeganya tamenejingako Becky naye asobola omuwabula kati ngola nti batadde oluyimba olupya ne bakola challenge kubanga nze ondaba ziyakwatanga essimu nga bakola challenge buli kimu kimanyi nakola challenge nga 10 ne bazitereka kati gwe wateekayo video omanyi bagikozeko olwo ate bufumbo kinaawe twali bufumbo bwamu buli bufumbo sisobola kukira nje mwakyanga naye goma bufumbo bwa Amiri ne Becky yo mukyala nga yalina amakubo ge mangi ate Amiri musajja mulungi era wakitiibwa era wagonjebwa naye omukazi ye buzibu nti asobola okukera ku makya ne muvuga ne tugende Masaka ne muga agenze mu kyalo ewaabwe ninga tugenda kusula mu ambiance katulina nga tulinayo omulala ninga Amiri amanyi tuli wa mulokole nankubira Amiri nga sokombe ku Becky awo nempalapalanya awo nenkizibaawo kituli mbadde mbiina netugende nabugawa netusulayo kumala wiiki nga Amiri yamanyi tuli Masaka kitegeera batwagenze kukola tugenzesanga mu bede bino byenjogera mbinako n'obukakafu kakati abadde akikola atya kuba public figure okumusanga n'omusajja omulala andi kiri bwe kiti tosobola kumutegeera ayambala bulungi masiki ye nagenda mu ambiance ntukuba ambiance tugende nabugaba nga ayambadde masiki kati nze roja nza muyerawo mubiri kitegeera tosobola kumutegeera bikoma mu bbaala obeera oba wamu ne space omugaga ne Chosen Becky olwadde mba mumanyi asobola kukolako nze mukwano kitegeera nga asobola kukolako nze mukwano nga sobola kuvaayo kukola ki kola kyona bwe kiti era Becky nze munyigira ku mutima ku bantu be yalinyigiddwa no mu Uganda tiyalinyigidde roja tiyalingubye ku mulimu kubanga nze namuyirawo omubiri tuvudde wala kitegeera bonna basanze Kampala kabere Amiri amusanze Kampala kabere Amiri amusanze wano Kampala kabere ani amusanze wano Kampala kitegeera niye yali badde anyiga atya yali talina kunyiza linnya roja Amiri amuyinamu abaana bameka sofa aminamu bagamba 2 naye omwana asembayo Amiri kyemusaba amutwale ku DNA kyenyiza omugamba andi gulaza amakubo ono gayitamu nizo otavaayo kunyonyola kukubo lino naliri nenga amakubo weegali twogere ku ssaawa zino Amiri akyali mu mbeera nnungi ne Chosen Becky baayawukana dda kyenyiza okukugamba kabe nkunyonyodde nti omukazi ekisooka omukazi asinga Amiri kasente kati omuntu akusinga kasente osobola mumuwa amateeka kibadde okimanyi Yesu musobola okuba mumweyagala laavu oba omusajja ng'akwagala naye nti jjukira ate n'abayimbi kati nze mbadde mu by'abayimbi mbimanyi
sobola kera nchanga neegomba kufuna mukyala muyimbi tekisoboka kwamanya obukodyo bwe bakola mukazi agamba nti ali kusha agenze ejjinja naye ngomanyi gyalaze nga looja amuvuza amututta entebe ekitegedde ekyo ya nkategeera yabere straight on mukamera nkwatagana ki eya Chosen Becky ne camera person we enkwatagana eyo yo weeri era abantu babagala okulaba bagende balabe videos bateeka ku TikTok yaabwe muvubuka muyita Kadiro era ayinza okuba yaze mu kifo kya mbiri bwe twogerera naye babagala okumanya mazima bagende betegereze nnyo videos bakola ate nga lwaki ekisooka babeera aba sawa bina obanga tewali kuwa bifaananyi oba waliwo okukuba ebifaananyi babeera aba nobogende nesawa ene budde osobola musangayo mu nnyumba ate nze nza kugamba amazima ati nze mbadde nabo ebbanga lyonna Kadiru yansanga ku mulimo engeri gyali yeeyisaamu nga yakajja nali ngimanyi nikakati engeri gye yeeyisaamu ngimanyi naye Kadiru ali so friendly eri Amiri nedda ssebo ne vidiyo ezimu we ziri nga bali bonna byabaako eri emabega mu kusooka katanaakutegeera ono kitegedde katanaakummutegeera naye kati yamutegeera nagamba ono anjagalira omukazi Kadiri niba akitegeera kwera yali abasanzeeko akitegeera ati njagala otangaaza ensi because gwali mu kubinyonyola obadde munda nnyo ate nga mwava wala njagala ontangaaza ogambye nti Amin yabasanga nako atya olwatuuka omanye kati njogera mazima era oyo wiino ogenda obbawa olwatuuka Amiri agenda e Buddo bali bafunamu butakkaanya naani ne mukyala we Beki akangendekewa e Buddo nabeko ki ku baana bwatuuka e Buddo asooka ayingira mu nnyumba jua waliwo gate kati yasanga waliwo omwana avuggula ebintu wabweru yayingira naye kitegedde naana mukuyingira ne Amiri we yatuukira ne bayingira sigaa nti yakonkona ne bamuggulira nedda wayingira mu nnyumba asanga Beki atabula kacyayi asiise wali amagi Amiri agamba nga Beki alinga alina bwategekera agamba oba bibye yagenda obbirya waliwo mutabani we omukulu bamuyita Ether ngamba owaloni ennaku ezo yali Masaka eyo yali yamulwaddemu ng'ali Masaka namugamba mutabani we Ether ng'agamba taata we Amiri taata anko Kadiru ali mu kisenge ko Kadiru ng'abuuza ko Amiri abuuza okakasa nti Amiri agenda mu kisenge bwagenda mu kisenge asanga Ssenkagala akoze ki yeebase awujjaddeko amubuuza atandika dde okubeera wano kati ono yagenda mu kisenge ono nadduka nadduka nayesubira mu bwezikoota atandika dde okubeera wano nawulirako dda nti obeera wano osula wano watandika ddi namuga afuluma nkwagala emirako n'obukakafu obusinga kwabo kati banaavayo ne bagamba kiki obukakafu mbuyina tebalwana Amiri teyalwana musajja Amiri bwakiwago ne teyalwana yamufulumya buki bufulumya nebbaga we ya kamera nagimukasuka nga fuluma okuddamu okulwana Rebeka neyekwekawa mu boys quarter kwa Amiri amutya anywa bulabe omuntu gw'olina ewaka alinga Chosen Becky nga basobola okuteeka mu ntaana najja n'atunula mu kamera ne yeekaabya ne yeefukamiza ne yeegonza naye ng'ekyamazima yakusse kyova olaba nga okwekaabya tekuwonya muntu musango kubanga abantu abo abeefuula ennyo innocent babeera babi nnyo njagala okkirize ogaane Chosen Becky baali bagenda kutta Dr. Amir ye ne bbaawe era Dr. Amir yawona entaana Dr. Amir genda olye enkoko yo kubanga emagombe wasimbayo kitooke
abantu babi. Munno najja n'akugamba nti omanyi okuvuga emmotoka, tolina mulimu, jangu nkufunira omulimu ovugenga mukyala wange omutwalenga ku shows agendanga kukusasulayo akasente bwe kati. Bannayuganda, omusajja ono yali nfanfe owa Dr. Amir eyali bba wa Chosen Becky, era Dr. Amir ye yafuna omulimu n'aguwa Binezike n'amwesiga okuvuganga mukyala we Chosen Becky, ye nga bw'agattagatta n'emirimu emirala. Naye kkiriza obagaana, Chosen Becky baatuuka ekiseera ne bakwatagana n'omusajja ono driver. Biki bye baali bapulaningira Dr. Amir? Era Dr. Amir alina malayika eyamukugira nemugamba please ogenda kufa, eyamulabula. Singa kati Dr. Amir twamuziika, naye nga lwaki omuvubuka omuto bw'atyo afiira mu bintu eby'ekisiru? Bannayuganda, abakyala abeegonza babi nnyo. Saagala mutuŋŋambe nti Chosen Becky yakwatagana n'omusajja ono nga bamaze okwawukana ne Dr. Amir, kubanga omusajja ono yavaayo n'atunula mu kamera n'ayogera nga asiiga Dr. Amir buli kika ky'akazambi. Yabulako katini okutukakasa nga Dr. Amir bw'ali abbi, oba yabulako katini okutubuulira nga Dr. Amir bw'ali abantu, kubanga kyataayogerera Dr. Amir tekyaliyo. Ate Chosen Becky najja n'atunula mu kamera ne yeekaabya okufuna sympathy nti Dr. Amir yali amuyisa bubi. Kozzi ebigambo ebyayogerwa omusajja ono omutemu mu kamera ebyokusiiga Dr. Amir kazambi baali bamaze obidisikasingako, era yali firimu empandiike, yali script nga baabiteesaako ne Chosen Becky. Kitegeeza nti omusajja ono Dr. Amir yawona okulya obutwa. Kino nno kikubeerera ekyokuyiga nti buli lw'olabanga red flag manya nti waliwo ensonga. Buli lw'olabanga waliwo akantu konna akabeera kazze, Mukama Katonda sometimes abeera agezaako okukulaga abantu babi. Chosen Becky, tewandibadde ggwe. Bannayuganda, okufumbirwa oba okulemagana nti Chosen Becky yalemagana ne Dr. Amir, ekyo si kyekikulu. Abantu bangi bazze balemagana, era okubeera nga Chosen Becky yafuna omusajja we omulala, ekyo si kyekikulu nedda. Naye ekikulu tutunuulire omulandira nti omusajja ono yayogerera biki Dr. Amir? Chosen Becky yaddamu ki omusajja ono azze okusiiga bbaawe akasa? Era omusajja ono yayogerera biki Chosen Becky? Njagala bannayuganda muddeko emabega. Omusajja ono ye kennyini yatunula mu kamera n'asiiga Amir akasa, n'asiiga Chosen Becky akasa, n'atukakasa Chosen Becky tagabye nkudiwoowe, era nti omusajja ono amuvuga n'amutwala, bwatyo bye yatugamba reported speech, amuvuga n'amutwala mu basajja ne bamulya. Era yatugamba nako nti Chosen Becky bamwebakako ekirindi, ayina gye yali yamutwala abasajja nga bali basatu ne bamulya. Omusajja ono ng'abyogera mu kamera. Ekintu kye saamanya mu ntandikwa nti yali agezaako okuvunza Amiri mu bantu bye yamuvunza, ate n'okusiiga akasa eri Chosen Becky eri Dr. Amir. Dr. Amir ayongere okwetamwa mukyala we, ye asobole okubeera ng'afunye soft ground. Kitegeeza Chosen Becky n'omusajja ono omusiguze
eyali mukwano gwa Dr. Amir, eyali driver Kayanda baateesa ne bakkiriziganya, era script yonna yali mpandiike, genda onvunze Dr. Amir, era nga bamanyi ekinaavaamu. Kitegeeza Chosen Becky yatandika okwebaka n'omusajja ono nga Dr. Amir tamanyi. Dr. Amir yawona buwonyi kumuteekako kumulungira mmimbiri obutwa. Bannayuganda, muve ku bantu abeeyita abalokole. Abantu abeeyita abalokole be basinga okubeera abatemu, abasinga obungi. Si buli muntu agamba Yesu nti akitegeeza, era si buli muntu agamba nti Mukama ndi mulokole nti akitegeeza. Aga Katonda mu ggulu, waakiri genda owase omukazi gw'omanyi nti musamize, gw'omanyi nti malaaya, okusinga okuwasa omukazi eyeekweka mu ddiini naye ng'ate muzibu nnyo, oyo agenda kukutta ate nga n'ensi ejja mmugaanira. Teriyo munnayuganda asobola kuvaayo aga Katonda mu ggulu n'asalira Becky omusango kubanga yeegonza. Naye singa badde omuntu nga full figure, buli muntu yaligambe yamusse kubanga full figure mwogezi. Kati omukyalo ono Chosen Becky mutemu. Chosen Becky nnyumirwa nnyo ennyimba zo era nkwagala nnyo, naye nze Mukama Katonda yantonda nga nina okwogera amazima. Oli mutemu, oli mubi, era Chosen Becky oli mwangu nnyo okutta omuntu ate ensi neekugaanira. Era bannalukalala bakozesa nnyo abantu abalinga ba Chosen Becky, kubanga Chosen Becky ajja kujja omukyaze mu nnyumba yo tojja kutegeera olw'okwegonza kwalina, olw'okubanga abantu bamulabanga juvenile, kozi agenda kubumbira, kulengera, kulungira akatwa okanywe okkirize nti bakusse. Ate ne mulumbe Chosen Becky ajja kujja nga yeekaabya mukwano gwange afudde oba omuntu wange afudde. Nkubuulira mu nsi yonna be bayita ba serial killers babeeranga Chosen Becky. Tosobola kutuma muntu alinga Jennifer full figure nti genda otta omuntu, aga Katonda mu ggulu. Era Jennifer full figure osobola okubeera ne Jennifer full figure ne weeyagala naye nga mukyalawo, kubanga ye Jennifer obeera wamuyingiramu ng'omumanyi nti no hatari. Naye abantu be bati abeegonza asobola okukuliisa bbi nga yeekwese mu Bayibuli nti mwana wa Yesu. Ono akunywesa amasira aga Katonda mu ggulu nga yeerimbise mu Yesu. Kuba kati gwe tunuuliriramu Yesu ajjirawa, era Yesu alagira kino. Yesu agamba kukola bw'ati. Ekikolwa omukazi ono kye yakola omusajja gwe bayita Dr. Amir, aga Katonda mu ggulu yamutta. Ife ng'abantu abalina ku magezi tugamba nti yamutta kubanga kaabulako katini amutte. Intentions ze zaali za kumumaliriza basobole okubeera nga beeyagala. Waliwo omusajja gwe bayita Amani Basudde yayimba oluyimba luyita Mukyala Mugerwa. Ono Chosen Becky ye Mukyala Mugerwa, aga Katonda mu ggulu. Nti Mukyala Mugerwa bwe yafunayo omusajja we n'ayiiya bayiyo ky'okugjawo oli basobole okweyagala bulungi n'omusajja we ono omupya, bayiya kyakumutabulira butwa. Aga Katonda mu ggulu, nze tolina bw'oyinza kummatiza Ebenezer Ow'Ekalangaalo nti Chosen Becky tasobola kutabulira muntu butwa ku ekyo ekintu kye yakola. Bannayuganda, nze njagala muntegeere nti abasajja bangi abafudde ng'abantu ababasse beebo abantu be mwaleeta ewaka. Ate nno tekiri ku basajja bokka, n'abakyala. Nga omuntu akusse ye muganda wo gwe waleeta ewaka, nga omuntu akumaliriza ye mukwano gwo gwe waleeta ewaka, gwe wawa omulimu, ng'omuntu akusse aleese amaziga mu bulamu bwo y'oyo yennyini gw'owa olugoye n'ayambala mwebaka ku buliri bwe bumu.
Chosen Becky oli mutemu. Chosen Becky oli mukazi mubi nnyo. Era bannayuganda mwegendereze nnyo abo abakazi abajja ne beeyita abalokole babi. Babeera n'endwadde, babeera batemu, babeera balogo, ate nga beerimbika Mukama buli muntu asobola obbagaanira. Dr. Amil nze kenzija e Kampala ngenda kukunoonya onyambe ombuulire ompe ku ddagala kubanga omusawo gye walaga eyakulaga red flag nti taasa obulamu bwo va ku kakazi akakalogo va ku kakazi akakayinza okukutta akatemu musawo akola. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.